Uncle Palazzo. Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'ayagaliza muganda we Palazzo amazaalibwa amalungi munnange esayidi eno byengenda okubeera nga nkubuulyakoko oba nga nkulagakoko maaso awo kw'ossa ate mutabani wa Chameleone muyite munnange ati Abba Makasi alabika ndowooza munnange akoze edduuka ly'engoye agenda kubeera nga abitundira munnange ate online esayidi eno abadde ne girlfriend we byengenda okubeera nga nkutuusakoko maaso awo kakasa nti no osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video omuganda wange bampita nati siza kujamya nati yogi mu byonna kansuke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga video kakati nno katugende mu maaso wali ntandise wali n'amazaalibwa munnange ate muyite munnange Gerard Mayanja ye mannya ge munnange ate amatuufu mwana mulenzi ono Palazzo yazaalibwa 1987 munnange emyaka awezezza munnange ate 38 munnange esayidi eno era nga Palazzo yazaalibwa wali mu ddwaliro Mulago Hospital. Mwana mulenzi ono gabadde mazaalibwa ge era nga wali muganda we munnange Chameleone avuddeyo bambi wali n'amwagaliza munnange ate amazaalibwa amalungi. Happy birthday, Uncle Palazzo. I hold you very high, not just like a brother, but as a very good musician. I want to wish you a happy, splendid birthday. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Oh! Bambi happy birthday eri munnange ate Palazzo wano kujja minati yogi munnange ate tukwagaliza amazaalibwa amalungi Palazzo esayidi eyo kakati ino sigera kubeera nga ntwawo actually kankwongereyokko Abba Makasi ayugumiza social media gye buvuddeko munnange yavaayo n'alaga girlfriend we omulundi munnange ate ogwasooka mu butambi obw'enjawulo obwa trading kw'ossa ate n'ebifaananyi kakati nno ku mulundi guno avuddeyo ku wali n'alaga ebya fashion by the way byalaga nti no ye byadiringiramu actually abantu abamu bakikola kino ekintu ne babitundiranga online ng'engoye ng'ezo engatto n'osobola okubeera nga obikolera munnange ate order ng'obikolera munnange ate online kakati nno ne Abba Makasi wali actually naye nno wali byabadde munnange ng'ali mu kulagako ko wali awo ebya fashion nkugambye ebikumba bibadde byakabi nnyo nga bw'ogezaako okulaba abadde ne girlfriend we mu katambi. All right, winter fashion pickup real quick. Moncler puffer purple coat. I was 50-50 on this Supreme. This Bape shit was heat. I cannot lie. This Bape, the comma I ain't even come like that. This light CDG. This is a hard T. Saint Laurent, I'm pretty sure. Yeah, the pickup was fire. She doing her little shit too. Number 9 jeans, I'm not gonna lie. I had seen these earlier, but I had to cop this time. All right, winter fashion pickup real quick. Moncler puffer purple coat. I was 50-50 on this Supreme. This Bape shit was heat. I cannot lie. This Bape, the comma I ain't even come like that. This light CDG. This is a hard T. Saint Laurent, I'm pretty sure. Yeah, the pickup was fire. She doing her little shit too. Number 9 jeans, I'm not gonna lie. I had seen these earlier, but I had to cop this time. Ku side yemu nkugambye bagoyinze crazy wali munnange ate ne girlfriend we. To that lounge. Mu kusooka mbadde ntidde ne ŋŋamba ali mutuga munnange naye yonna gye biggweredde actually ndowooza osobodde munnange ate okulaba babadde just bagoyinzemuko crazy esayidi eyo mu katambi ye mwana mulenzi munnange ate Abba Makasi leero bwe nti bwe mukyekinseko jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti no nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku Abba Makasi mutabani wa Chameleone olowooza ate bwe nti si bwe nkoze munnange bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video.